kubanga nze nasanyukanga nnyo bagwe nkukubya akayinja ku mutwe simuyonji tutte mukyala wange nakulya bulungi n'abaana bambi ogenda okaba nange kinuma mukko naye nga ate kyembala ino okukola ki okukola okutaasa famire yange ffe twasawo ne twekuba akamanya ne tugamba nedda olwaleero pulojekiti eno tuyambye nnyo yakyusa obwongo bwaffe era nga bwe tuli wano ne baganda bange abo tewali muntu gw'osobola gamba nti gwende e Kampala aga tugende kuba kati obwongo bwakyuka bino bye mulaba wano kyemmanyi mubirabanga ebikulu bino si bikulu wabula ffe tubirundira mu mitendera akatale nga bwe katambula kati tuyina ebisinga bino obukulu waliwo bijja nga baagala bwe buti kyova olaba tukuuma sayizi zino nga mweziri oyinza okujja nga gweoyagala kulya biva mu biifu tuguzanga kino kikiva biifu omulungi ate n'abalunzi b'ebyennyanja kyembalabula ekirala ffe baatuwaako ku bukere nga twakajja wano tulina ekitongole ekyatubba wano nga twagala emmale ne batuwa ebikere tuteeka mu bidiba nga tulaba nga tebikula kino ekifo kituyambidde ddala nnyo nayo kifuna tebyali byangu era kwali kutaatagana kwa COVID-19 olwo ekibuga batugobye enjala etugobyeyo tetulina gye tudda be twali tubba musiba mu bikomera temukyafuluma ennaku n'etuluma erinnya lyange nze Kanomande kituufu nsanyisa okubala abagenyi baffe mugenzi okujja tubaye twabalinze dda kuba batugambyeko nti mugenda kujja tutulabako kituzaamu nnyo amaanyi okulaba ku bantu ab'enjawulo nga mmwe nga mujja eno gye tuli nze nzija yange wano eno nduuzire ye yabannange be mulabako kituufu twatuka ekiseera embeera ne tutaataaganamuko COVID-19 yatuyisa bubi nnyo era twabonaabona ffe twajja wano mu mbeera ya COVID twabonaabona ne tubundabunda nga kituufu tetulina bwe tudda waffe ensi yatunyiga ekimala nze kulo namanyi okubonaabona kyeki mu COVID mpaka yetwafuna omuzira Kisamama Esther aliyo Mitiyana negatibako ne Muzeyi Jeno Sale batukuŋŋaanya mu bungi batutwala ku Macheda ne batusomesa okusima ebidiba ngeje twalina enjala ennyingi ennyo mbeera eyo nga namwe mwagiraba tetwasomana nnyo tubagabana ffe twagala kukola Mama Esther yatugobera ku bintu by'okufuna ettaka lino paka lwe batugamba tubafulidde ettaka twasanyuka nnyo kubanga ensi kulaffe yali eweddeyo Kampala batugobyemu toyina transport yakuzza Mbalala ng'olina kubeeraawo n'onyigirizibwawo era twalabanga Mama Esther ye mulokozi waffe kubanga nga nze kati olwaleero bwe mbabuli engejje nali njiribamu e Kampala nyinza okubasenga nafa kubanga nze nasanyukanga nnyo bagwe nkukubya akayinja ku mutwe simuyonji tutte mukyala wange nakulya bulungi n'abaana bambi ogenda okaba nange kinuma mukko naye nga ate kyembala ino okukola ki okukola okutaasa famire yange olwaleero pulojekiti eno tuyambye nnyo yakyusa obwongo bwaffe era nga bwe tuli wano ne baganda bange abo tewali muntu gw'osobola gamba nti gwende e Kampala aga tugende kuba kati obwongo bwakyuka Mama Esther atuyingizaamu embeera y'okulunda ekyennyanja tugenda okuyita mu mbeera embi gye tutya ate ng'ekyennyanja tukiguze emitima gyaffe gikyagadde tusobola tugamba abatuwadde ettaka nti tukozesa amaanyi gaffe ge tusigaza mu bulamu tusime ekitoogo kino olwaleero obadde ng'owuli ababoodabooda bagenda osaba pulezidenti entandikwa ffe twasawo ne twekuba akamanya ne tugamba nedda tetugenda saba pulezidenti w'eggwanga ntandikwa katukole ebintu ebiswaza abakungu mu ggwanga nga buli ajja wano alaba omulimu gwe tukola naye nga mutuufu twetaaga obuyambi tukikola kati mwe mujja tusanyuka osanga muyinza otutuusa ki eri omukulembeze w'eggwanga yenge gye twagala mutuyambemu mu ngeri eyo kuba wano wakyali wanene nnyo buyambi tulina butini bidiba tubisima tebinnaggwa tetulina matiriyo twetaaga obuyambi ng'obwo neffe eno gye tuli mu kitoogo teryayinza kumanya okujjako gwe abeera zzeeno gwasobola okumanya eri waliyo omuntu asula eri kubanga twabeeranga e Kampala kituufu Kampala yawona kubanga bwe tuli waneeno kati singa tuli wa Bobi Wine kizibu nnyo okumanya nti ono ampadde olwaleero enkya tagenda kumpa baganda bafaamu abaali wano baali mutegeera ekintu ekyo nti kampeyini zigenda kuggwa togenda kuddamu kulaba Bobi Wine obaani wabula nga gwe olumu osibiddwa mu nnamba y'abantu bamanyi toliimu naye nga gwe ogobererwa $5,000 nze navuganga piki naye ng'esinga tutwalayo si $5,000 kubba masimu abapiki bagera banyakula busawo bakola batya kyobula bosanga omuntu omukulembeze nga alina abantu bangi ne bonna tebabeera babe
oli yazze kubbira ku mukolo gwe kale ebintu ng'ebyo senga omuntu ojja n'obeera n'emyezi 2 obwongo bwo bukyuka tetoyinza kunziza Kampala kubanga lwaki kikyasobola genda nga nvuga piki mu nkuba enduulu n'emyaka gyange ndaba tegikyabisobola ekitaalingawo luli kubanga luli olw'essente zikusuula eddalu n'omukadde ne weerabanga omuvubuka n'otuka okubeera nga abalaba be balaba nti okola bya kivubuka oli mukadde naye nga gwe ssente ekuforcinga okukola ekyo kubanga kyolina okukola obezeewo famire yo. Lino ettaka gavumenti yalituwa nga ly'abaana ba ghetto ne bebeera ng'eri mbalala tusanyukira nnyo omwana aveeyo nagamba nenze nvudde ghetto ye Kamwengi tumwagala nnyo ne bano baganda baffe ffe twabanonayo naye lwakuba nti nno obangu kigambe ntya mu bunyeebwa temubulamu mpulunguse tosobola kumatiza buli omu atirisi yali yagamba akanomade namuleka akuba ekikopo namuleka sitanda guladde akagaali kamulinde bajja ne piki wano nno awo tuddayo waliyo enkyukakyuka tuddayo kati bali eyo bonna balinza okundabako kyova olaba nange mu mbeera eno gye ndimu nabeekweka kubanja kuswala njagala bagenda okuddamu okundabako Mzee Museveni yagamba waayo abaana abali eri nedda embeera ekyuke nabo bajja kyukira kuffe. Amannya gange nze Kavubu Mustafa era nga nze komanda w'abavubuka bano abali e Kembogo Aquaculture Park. Kembogo Aquaculture Park kino kye kifo President Yoweri Kaguta Museveni mwe yatandikira olutalo era ekifo kino kisingana mu district y'e Kiboga ne Nakaseke kiri wakati awo ekitundu bakiyita Kalungu President wano we yatandikira olutalo so najjawo n'abavubuka wano abali mu kifo kino era ng'enkulaakulana bwe mugiraba abavubuka bano bava Kampala mu biseera bya COVID bwe bava mu biseera bya COVID obo yali w'amaanyi twabasoloozanga ku nguudo okwo kubanga baali balekeddwawo abantu nga buli eggwanga lyonna oba ensi yonna yali ku kirwadde ekitaali kyangu era twakuba omulanga twakubira waliwo omuzira kisa baali bamuyita Papa Barije abavubuka bano ffe twagendayo ne bannange ne tumusaba nti abavubuka bali ku luguudo so Papa yawulira omulanga gwaffe n'atugamba nti waliyo muganda we sister we bamuyita Madam Esther yandiyagadde abavubuka bayinza okumusimira ebidiba by'ebyennyanja lwe lugendo lwolaba nti gye twava ne tujja wano era abavubuka abo baatuukayo ne bakola obulungi ennyo madamu oyo n'abasiima naye emirimu gyali giweddewo ne tumugamba tetugenda kuzza baana ku luguudo kubanga bagenda kufuuka ab'obulabe ensi ekyali ku muggalo maama yatuukirira be yatuukirira twagenda okulanga Minisita Rifaro Magezi ajja ku Macheda ne bamunnyonnyolera ne tumunnyonnyola ensonga zaffe ne batubuuzamu ebigendererwa byaki era twabannyonnyola ebigendererwa byaffe twagala kukola abavubuka bano bave mu bubbi abavubuka beewaayo era ne bakisanyukira then ne batufunira ettaka. Minisita Rifaro Magezi ye yakulembera olugendo olwajja wano ne Jenangina ne bajja ne tujja mu kifo kino ne tukirambula era mu kukirambula ettaka ffe twalisiima naye twasingana ekifo kirimu kyansiko yonna nga kirimu ekisaalu kirimu amazzi naye ffe olw'okuba twali tumaze okufuna okutendekebwa ng'amagezi gavudde ku Macheda ne tugamba nti ffe wano tujja kusobolawo kubanga neeri wabadde mazzi era twatuukira wano mu mbeera etaali nnyangu twasingana enkuba etonya abavubuka omulimu gwe bakola guli eyo manga wano wenyimiridde mu kiseera kino kye kimu Pulezidenti enkola gy'agamba nti omugagga asobola okukulunda ebyennyanja n'omwavu asobola okukola ki okulunda ebyennyanja era nga bwe mulaba ekifo kino kubanga mulaba byo ebifo bino biri modern wano we tuli pondi ziri modern ze zikozesebwa n'escavator so kaakati waliwo n'ezisimibwa era bwe tunaba tutambudde nga tugenze manga mugenda kuziraba abavubuka abo abaggeto ze baasima zino twazikozesa mashini ng'okugjayo omulanga gwa Pulezidenti nti n'omwavu n'omugagga n'omwavu guno omukisa teguyinza kumusiba ogw'okulunda ebyennyanja
era ebyennyanja tubirunda ebyennyanja ebyo twatuusa ne tukuza kakati tufulumya ate ne tufuna ensigo ne tufuna ssente kale bwe kityo bwe tuli mu kifo kino gavumenti ye yakituwa ng'abantu abagenda ffe nga tulundirawo ebyennyanja era ettaka lino liwezaako square miles 4 so president ne General Salim Sale okusinga General Salim Sale atutadde nnyo wano n'okutulabirira nga bwe tuyambibwako Mama Esther. Ninawo abavubuka 56 kati naye mu kusooka nalina abavubuka 305 twandiyagadde abavubuka nga 10,000 zijje mu kifo kino n'okusingawo. This project has also helped us to improve on our minds. Say how? Because for now we have learned how to save and we have learned how to handle money. Now the pressure of money now, we have reduced the pressure of money. Now we know how to handle money, how to use money, how to utilize time and how to do everything. Because for us, per now we are you seeing my colleagues? They are experts. Now you can go to fishermen, those are agriculture, whatever, those who are having diplomas, degrees there in the town. But this one, they are practically on the ground. This one is having the practical skills in the heads. This one can make a pond using his practical skills, and the pond can be very nice. And you may bring someone from the town who is having a diploma in pond making, but he doesn't know how to make a pond. Like me now, I'm an expert in making ponds. I can draw for year ponds, I can do everything. I can describe how a pond is, the problem that pond faces, the challenges that the pond can face, all that I can also explain. So, if the government of Uganda can take this chance and pick us to be the example, to go and teach other districts. Because for us here, we are like 36, expert 36. Amanya gange mpitibwa Sande Emmanuel, era ndi mukugu wa Kembogo Aquacultural Park. Kakati wano tulunda ebyennyanja bye bayita emmale, oba olyawo mu luzungu tubiyita African catfish. Era kyekika kye twasalawo okulunda olw'ensonga kyennyanja kigumu, kigumiikiriza bintu bingi, katugeze survival yabyo biwangaala nti tebifa, n'amazzi bwe gabeera mabi bisobola okugumiikiriza, tebisobola okukosebwa nnyo ng'ebika ebirala ng'engege. Then ebyennyanja bino tutera nnyo bifuna nga biri mu grams 5 ne tubiriisa emmere ey'enjawulo okuviira ddala ku milimita 1 paka ku milimita 6. Ebyennyanja bino tubigradinga oba olyawo kyewandiise okusunsula. Ekyo tukikola lw'ebbanga ki bwe tuba tumaze okusitookinga ebyennyanja bino oluvannyuma lw'omwezi gumu tubisunsula buli luvannyuma lw'omwezi okusobola okwawula ebyo ebikula nnyo n'ebikula mpola. Nga ekintu kyonna kyonna ekikula ne mu bantu tukula ku sipiidi y'enjawulo. Waliwo abakula mangu, then waliwo n'ebyennyanja bwe bityo, waliwo ebikula sipiidi, then waliwo ebikula mpola. Kati olw'enkola eyo tubyawula bisobole bireme okwerya, kubanga oba tobyawudde n'obisunsula byerya. Then ekirala emmere wano nga twakabiteekamu tubiriisa mirundi 3. Tugenda nga tukendeeza emirundi kusinziira ku nkula. Gye bikoma okula gye tusala emirundi. Then ekidiba kyaffe wano nga bw'olabye, ebidiba byaffe ebisinga buli kimu kiri mita 3 ku 15. Then obuwanvu biri mita 1.5. Era tuteekamu ebyennyanja, buli kidiba tuteekamu ebyennyanja 50,000. Era bwe tumala obiteekamu tufuba nnyo okulabirira byennyanja bino mu ngeri y'okukyusa amazzi buli wiiki. Wakire tulina okyusayo amazzi mulundi gumu bisobole osigala nga byeyagala bulungi, nga birya bulungi emmere. Then bwe tuba tubirabiridde bulungi tusobola okusobola okungula nga wayiseewo emyezi 6
ku myezi 7 naye watulisiza non-stop nga tulisiza mu nkola entuufu oluvannyuma lw'emyezi 6 tuba tusobola oyingira akatale nga buli kyennyanja kizitowa kireemu. Obuzibu obusinga obunene bwebyo byetukozesa byetuteekamu katugeze emmere. Emmere wano ekolebwa wano mu Uganda ebiseera ebisinga inamu nutrients ntonoko ate n'abagikola tebali nnyo consistent kyenandyogedde nti osobola osanga nti leero balina n'ogendayo n'osanga tebalinaawo. So ebiseera ebisinga emmere yaffe tugijja wabweru so mu kutuuka wano etukanga ya bbeeyimu. So ekyo kinengera gye kikendeezaamu ku magoba ge tufuna ku buli ttaani oba ku buli kilo. So twandibadde tusaba gavumenti etekewo enkola nti ekendeze emisolo emisolo ku mmere eyo bw'eba eyingira wano tusobole ogifuna ku bbeeyi eya wansiko. Then ekirala factories zizimbibwe waneene zisobola otukolera emmere y'emmale kubanga emmale eno ng'ekyali nto eyeetaaga protein nga mungiko ate wano ebiseera ebisinga tukakibwa okukozesa emmere ey'engege mu mmale ate emmere y'engege ku stage eno esooka mubeeramu protein mutono. So ekyo kikendezaamuuko ku speed ebyennyanja byaffe kwe byandikulidde. So ekikulu ennyo ky'okuteekawo factory esobola otukolera emmere ku bbeeyi ennungi. This is catfish. In Uganda, what we call emare. I know Ugandans, you understand that. This is mainly they fry it in mostly in towns, mostly in town people. They see this one. This one, as you see this one now, this is for 8 months now. If you feed it well, can grow big and bigger. Because now this one is having fresh fruits. We can get fruits from this ones. We can get powder from this one because it is somehow what small sausage, and also this catfish contains nutrients. This helps in the bones, the joints. It helps to stabilize the joints well if you eat it well, and also helps also to widens the minds of the human being to understand more. This is done by the ghetto youth through the peace that President Yoweri Kaguta Museveni provided to us, the country, the unity, the peace, and the stability he has provided in the nation. Because it is through that peace, unity, that we have also have the chance to organize, to have the way forward to make ponds, whereby now we are vesting. Are you seeing this? Now a man from a ghetto youth, the president, he has supported us with security, peace, and what? We have now provided this. This is now improving the country. Now if we sell this one to the market, we also increase on the government tax. Ekintu kino kyemulaba abavubuka bano kati kye bali mu kukola. Byebidiba kati tukiddamu. Kino ekidiba kati tuddamu kidde. Naye nga twateekamu dde ebyennyanja. Nti tubadde buli wemmala okujjamu ebyennyanja oluvannyuma lw'omwaka, muddamu ne mukiseetinga buto, ne musobola okubeera nga muzzaamu ebyennyanja ng'era biri ku mutindo. Ky'obola mulabamu pipe ziziri wali eri nga bwe muziraba, n'okubeera nga baddamu okuggyayo enkumbi emu basobole okubeera nga ekidiba kiddamu kisituke bulungi era kibeere nga kisitula ebyennyanja byaffe bye twagala n'okubeera nga biramu bulungi nga byeyagala. Tutunuulira nti senga oba omaliriza okuggyamu ebyennyanja olina okuddamu okulaba nga osobola okubeera nga ofuna ensigo endala gyeneesobola okuba nga yeeyagala, kubanga eri oyinza okwekanga nga yasigazaamu obulwadde oba ki oba waaliwo ekyakola ki. So wano tukakasiza dada nti bye tugenda okuteekamu bwana buto bwe tunaaba tujje mwakyale tebugenda kubeeramu zisuutaazi oba gundi emmamba okukutataaganya nga ggwe omulimi okubeera nga olunda ebyennyanja byo ng'obitambuza nga byonna bye wateekamu byonna obirabako.
gwe mulimu wano ogugenda mu maaso. Since we are ghetto youths, and you know ghetto youths, the way they want, those ghetto youths, what they want. We need good things, being in the town, streets going, doing everything okay, being okay, music. But you see, this is a bushy area. This is a forest. We are in a bush area. So you cannot keep someone here to be here. That is one cause. Another cause, this work needs energy. You cannot bring someone from the town who is not who cannot tolerate with the situation of using a hoe. This work, it is very difficult because it needs a lot of energy. And also this work needs a very good way of feeding. You cannot just go to the project and you just be there, you don't feed. For us, we feed well. Have you seen the garden up there? We have greens, we have fruits, we have everything. We have nutrients, greens and everything that gives us what? Sugar cane. That also helps us in the serving the stomach well. We have everything. That's why we have the potential and energy to perform such work. But other people, as you say, that why are they not here? That's why others, they run away. They cannot bear with the situation of using a hoe. For them, they need simple work, just grabbing a phone, grabbing something, killing you, doing what? Just taking your money. Akatimba. Bino byemulaba wano kyemmanyi mubirabange ebikulu. Bino si bikulu. Wabula ffe tubirundira mu mitendera akatale nga bwe katambula. Kati tuyina ebisinga bino obukulu, waliwo bijjanga baagala bwe buti. Kyova olaba nga tukuuma sayizi zino nga mweziri. Oyinza okujja nga gwe oyagala kulya biva mu beef. Tuguzanga kino kiva beef omulungi. Ate n'abalunzi b'ebyennyanja kyembalabula ekirala. Ffe baatuwaako ku bukere nga twakajja wano. Tuyina ekitongole ekyatubba wano nga twagala emmale. Ne batuwa ebikere tuteeka mu bidiba nga tulaba nga tebikula. Era ekyatuyamba ennyo lwakuba nti nno Madamu Esther yali nga ali ku ludda lwaffe. Yatuwa ensigo ennungi twatandikirako okulunda. Kali ssaawa zino olwaleero tulina ekikubisa mu bino emirundi ebiri kati bino tuba tujjayo okubalaga. Mulimu abantu abajja ne bagamba naye abo balina ebyennyanja nga babiraba bagamba oba mulimu obukere. Kyova olaba nti twagala tukole ekintu nga kiri open. Bawulira nti baghetto youth balunda ebyennyanja bali eyo mu kibira. Abamu bagamba baba akwasite efaanana etya. Oba amatala mangi waliyo ne zikkalina. Naye nga ate ffe ekibuga ekyaffe twakizuula mu nsiko. Kubanga lwaki? Waliwo twatuuka President Museveni n'atwetamwa. Ffe bwe tujja ku kiti tumugamba Muzeeyi twagala ssente tulina mirimu. Muzeeyi naye ndowooza efuna omugezi Mama Esther. Namugamba baghetto youth mbasobola. Era bekwana egenocide ne batujja batuleeta wano. Twabalagira mbu tukola. Kuba kati omulimu gwe tukozeere mugulaba. Kati sikyasobola kugamba mbu nze ndi mukozi. Olaba bulabi nti ndi mukozi. Ne genocide gyali agamba abasajja bakozi. Kubanga alaba bye tukola. Neggwanga liraba bye tukola. President Museveni ajja gamba baghetto youth ngampulya gye bali eyo ku street. Bakyaliyo ku street kituufu tebasobola kuggwayo. Kubanga waliwo abazaalibwa buli lunaku. Wabula tujjagera tukyuka mpola mpola. Tujja kukyusa mpola mpola nze mbasuubiza. Nze obulamu bwange bukyuka nkyuka n'abalala.